Tubanirizaako mwenna gye musinzira okuba nga mutulaba buli omu gy'owangalira tugamba nti weebale nnyo weebalire ddala Mukama abukeesezza n'olwaleero olunaku lwa Mande tuli ne mwami Kiddu era buli lw'omulaba wano omanya tugenda kulaba ku byafaayo ebyafaayo ebyo byonna bye wandeetaaze okuba ng'omanya tubeera naye olunaku olwaleero tugenda tulina ekibuuzo kibuuza omuyaga Robert Kyagulanyi Ssentamu gwayitamu uyo bisiyaga uyo sente ze NRM bino bimulekawa nga tugenda mu kaluka 226 kimutira obuwagizi busigalawo era ekibuuzo kibuuza bino byonna nga bigenda maaso okubanga bikolebwa biina gwe bigattako obuwagizi oba gwe bikendeeza obuwagizi tuli naye agenda tubuulira alina akatabo kakutte wano kuliko The Story of Julius Nyerere Tanzania kaliko The Story of Julius Nyerere's Tanzania ebyafaayo bya Julius Nyerere emboozi oba giyite story emboozi Africa's elder statesman from the pages of drum tugenda bitunuulira ebyafaayo bingi byogenda okubanga otegeera tumanye kino kirekawa opposition obanga Bobi Wine obanga ebyobufuzi wano mu ggwanga ani gwe bigattako ani gwe bituulako so nsaba babuzeeko ku bantu bw'omala obabuuzaako tutandikira okuba ensonga yo awo weeyimiridde bwetyo bweri abatugoberera bonna mbalamusizza mbagaliza obulamu obulungi n'okuyingira mu mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo amalungi sembe zaakena akatebe babeere nga bakulaba bulungi beekwasa nnyombwa ate nga museeyi tubadde tetumulaba nga tugenda mu nnaku enkulu ez'obugubi wano mu Uganda kubanga ebyenfuna si birungi Krismasi y'omulundi guno eyinza okuba nga yanjawulokoko muzibaddewo ebyenfuna si birungi kubanga kati bw'ogenda okutunuulira wano we tuyimye okuba nga tuweereza abatugoberera kitundu ky'abalimi kati kiro ya kasooli bwe beeri musingi 5 ennyama eri mu 16,000 weetaaga kiro mmeka okugula kiro y'ennyama kyosooka okupima nga kasooli kiro eri ku singi 5 otyo ensawo empakira obulungi ey'ekiro 10 erimu 5,000 kati bwoba oyina family 5 size kiro z'ennyama 3 by the way nosigazaawo n'obusente obukuzza mu kyalo gy'obuguze kubanga ate batudde ne mu kalantiini anti esatu 2 kiro 2 ena 8 10,000 ze ziba zikujja mu kyalo n'okuzaayo naye ne mu tawuni service oba tugenda oba tujja kusobola obuuzisa ekibuuzo nti bino ebiriwo biraga ki bisiyaga mu Bobi Wine abiwagira ekyo tukitadde ebbali kati gundi mbu esente ezizazimba ekitebe za nuupu abawagizi be abamu bakolera mu 7 bino bw'obitunulira n'obigattagatta mwami Kiddu bikendeeza ku buwagizi bwa Kyagulanyi bimugattako oba bimuleka kyekimu ekyokubiri ababikola bibagattako oba bibaleka kyekimu ekiremye nnyo okuti abantu okugoberera ebizibu by'eggwanga lino si Kyagulanyi ebizibu by'eggwanga lino byebyo byensookeddeko si Kyagulanyi y'opposition y'abannayuganda eri gavumenti eno olimye kasooli ogenda kumutunda siringi 5 w'omuyisa mu nguudo wonna ziringa empompogoma za walumbe 5 bw'ogenda mu ddwaliro bakuwandiikira buwandiikizi n'ogenda okugula eddagala ebweru ebyo n'oyo Kyagulanyi ate nga kantu katono nnyo ebyo byebisoomooza gavumenti eno Kyagulanyi alinga akutte omumuli
nga bagenda edda okuzuukira enswa tyoli akutta omumuli yakulembedde mumugoberera okugaba bagoberera mugoberere sijama mbuye naye ng'ebintu bwabiraba n'abalala babiraba naawe bw'obiraba sijja byegaana bwembiraba okiraba kakati bino byonna ebiteekebwawo kino na kiri tebijja kujjawo nga naye mu myaka gy'ensanvu myaka gy'ekinaana byamwogererwa bingi bamugambako mbu munyarwanda naye akyogera yennyini naga bwe mba omunarwanda so what kyamuggyako obuwagizi abantu bwe bamuwa mu Luweero Triangle abantu baali baagala nkyukakyuka abantu kati bannayuganda kye baagala ze nkyukakyuka tibaagala kulya ekintu kyonna nkyukakyuka bave mu ddubi eryo lye balimu ekitegeeza ne bwe bukya ku makya n'ogamba katugeze ne bagamba Kyagulanyi kituufu ssente azijjamu NRM abantu tebayinza biwa budde kakati biba bijjawo bino ebizibu ebiriwo nti ebizibu by'abannayuganda si Kyagulanyi nga Kyagulanyi President Yoweri Museveni mu katabo ke African Problems yagamba obuzibu bwa Afirika be bakulembeze abataagala kuva mu buyinza bw'osoma akatabo ka Major John Kazora Betrayed by My Leader akulaga ng'amangu ennyo baakawamba Kampala baatuula ne batunuulira tugenda kufuga bbanga ki ng'abamu amanya Mushega Luzinda nabo bagamba myaka 5 Mwami Museveni n'abagamba ebbanga lyonna lye mbadde nammwe mu nsiko mbadde mbatendeke mbasomeseza bwereere n'agamba 5 years for what? 5 years in power for what? Omukomerero yabalaga nti kyangu okuvaawo ayagamba ng'omuntu okola ki mu ntebe myaka 5 era ku nkomere bakkanya myaka 4 tuli myaka emeka kati saana kakati kyeyagamba nti ebizibu by'Abafirika be bakulembeze abataagala kuva mu buyinza oba yali agamba Idi Amin n'obodi ati baafugira bbanga ki Idi Amin akwata 25 71 11 ogwokuna 79 ne bamuggyako n'emyaka 10 gyawe kati sooka okwate ekifaananyi tukube ekifaananyi ky'abannakampala Kampala kyekyenyi kyo amaanyi g'omukyala amaanyi g'omwana omuwala gamuli mu kyenyi of course oyagala toyagala ekibala nti obudde obusinga obungi babumala ku face y'eggwanga lino ye Kampala njagala otunule okuva e Busega okutuuka ekibuye Katale ku kyebinnya oba binnya oba ki gwoba ombuulira ekyo si ekibuga ekikulu capital city mu luvannyuma lw'emyaka egyo gyonna kakati abantu abo ebizibu byabwe Kyagulanyi ebizibu byabwe ye gavumenti eremye okubaweereza bye balina okukola oba oyogera ki ebizibu ebyo nga bikyaliwo tulina muntu yenna gujja kumatiza naye babiraba lwaki tebaagala bikolako gavumenti ekyo kizibu buli omu era gwe singa batunuulidde ku mitimbagano baminisita bennyini be badde bavumirira embeera y'enguudo nalabyeko omukyala Nyamuhanga waliwo omukyala gwe nalabye naye ng'agamba agenda kusiba enjala okiraba mbu ebinnya bimukubaka mu nguluze ng'agenda ku mulimu okiraba emmoloka nekka bweti nesituka nevaayo nga nekino kigundi kibampa kikoona mu kinnya nejjayo omumwa bweti ebyo byebizibu by'abannayuganda nga ne mwami Museveni bwe yagambanga nti ebizibu by'abannayuganda bwe bukulembeze obwa bannakyemalira obw'obote bwe tudda ku kisitole ky'ebisiyaga kyemmanyi oluzungu simala ddu kunnyonnyola statementi za Kyagulanyi waziwulidde bulungi nnyo bw'owuliza statementi za Kyagulanyi ne bannayuganda bye bataputa baategedde statementi ye tebaagitegedde kakati oba baategedde oba tebaategedde kanange nkitunuulire nga bwe nkitunuulira ebisiyaga kye kizibu ky'eggwanga lino
Munange tetubyagala munnaye. Mbuuza kye kizibu ky'eggwanga li. Ate by'ebizibu. Ebisiyaga bye bibuzizza eddagala mu ddwaliro. Ebisiyaga bye bibuzizza emirimu abaana abayivu abafuluma enkya n'eggulu okufuna emirimu. Ebisiyaga bye bireese ebbeeyi y'ebintu okubeera waggulu ng'omuntu tokyasobola kuyimirirawo. Kati katukomewo eri gavumenti eno. Yo ddi lwe yali eyimiridde Oweekitiibwa Pulezidenti n'ayimirira n'agamba nga bwe walaba Mugabe. N'agamba ekiyitibwa ebisiyaga kafuuwe wano. Mpayo statement n'emu. Statement gye yakola yagamba n'owulira ebisiyaga bali abakola ebyabwe mu kisenge kyabwe mubaagazaaki. Statement gye yakola. Naye ng'agamba ekintu nkirwanyisa mbuulira we yakolera statement. Oba omukungu yenna mu NRM. Ate nno tewali. Kakati ebintu bino tujja tubitunuulira mpola mpola. Nja kutunuzaako abantu wano kigamba communication from the chairman. Mandate for the recovery and development by Apollo Milton Obote MP, President, Republic of Uganda. Kampala nga 23 Ogwokuna 1985. Ebigambo bye yayogera njagala obiwulirize bulungi byakyusa ku buwagizi bwa Museveni. Obote byayogera ku Museveni ng'ali mu parliament. Yagamba nti honorable members, Mr. Speaker, should make themselves conversant in great detail with the recent history of Uganda. We inherited a depleted police force and a very young army. In the last 4 years, we have been training both with the assistance of a number of friendly countries to whom their best policy would be to increase the degree of terror. Alaga nti twasikira ame entonga bakomyewo 81 tuli mu kugitendeka n'emikwano gyaffe ng'agamba mu ebyo byonna nga tugitendeka nti ateeteereddwako akazito. Akigamba bulungi njagala kikiyiranga bwe yakigamba. During the same period, the killers Mwaami Museveni and the bandits felt that their best policy would be to increase the degree of terror. Kill at random, shoot vehicles on the highways, including ambulances, make schools, dispensaries, hospitals, and operational, kidnap persons in villages, and hold them at ransom, and generally make administration difficult, and blame all these atrocities into the Uganda army. The House should pay growing tribute to the security forces for containing these atrocities by the bandits. Dr. Bati yali ayogera ku Museveni. Kyekigambo banditi kaba kabinja nga kaba musimira mu bbwa. Kaba kabinja ak'abantu akatalina kigendererwa akayina omutima ogw'obubbi. Bandits. Genda mu Oxford Gondi Dictionary. Ebyo byonna bwe yabyogera byajjawa abantu okuwagira Museveni. Okuwamba abantu. Amalwaliro amasomero gafuula nga egundi z'abamagye. Amalwaliro nga tegakola. Byempuliddemu. Kati bw'okikyusa n'okiza ku mbeera eriwo okuwambibwa kw'abantu kwogerwako. Amalwaliro eddagala bagamba teririiyo. Bw'otunuulira amasomero sige galina standards z'olowooza mbu zifulumya omuntu ali ku competition ya international community. Bw'otunuulira kiki kyobogeddeko awo ekirala. Increase degree terror kill at dispensaries, hospitals, and operational kidnap persons, villages. Bw'otunuulira wano ku the killers and the bandits, random shoot vehicles,
on the highways emirundi gye bakakuba emmotoka ya Kyagulanyi amasasi n'abalala banne togibala ebyo Dr. Obatebe yabyogera byajjawo abantu okuwagira Museveni n'agenda mu maaso jukira nga tonagenda wala bagamba akabinja ka Kyagulanyi kafujjo kalumbako n'omukulembeze ne kakuba emmotoka ye ne kajaasa akakabinja ka Kyagulanyi era ne bagamba akabinja ka Kyagulanyi bayita katale wali simayo batunda ebyokulya ku kkubo bali ali lyeruweero ne banyaga ebyokulya by'abantu abali ku makubo nate munange bwe nalaba process ya wano we yatambula police teyavayo tuwa ripoti y'abantu muwendo gwali gufudde Dr. Obali n'agenda maaso all these sad events and atrocities committed by bandits and gunmen should be known to honorable members. The Uganda Army is not to be found only in Luweero. Akantu ako kategede bulungi. Eggye lya Uganda terimanyiddwa kubanga lisangibwa mu Luweero mwokka. N'agenda maaso n'agamba the Uganda Army is found in every many parts of the country. Honorable members should therefore ask themselves why the army in Masaka, or for that matter in Jinja, or anywhere else in Uganda, is so disciplined and cooperative with the local population, but allegedly not in Luweero. Lwaki Masaka ludda wonna bakakkamu bakolagana n'abantu Luweero Luweero ne kiba kirala n'agenda mu maaso n'agamba nti it is the same army and under one command. Why should this same army bring total peace in the district of Arua and be regarded as anti-people in the district of Luweero? Ngalo asiga ekifaananyi nti ebyo byonna bye mulaba biteereddwawo bano abatemu abakuba emmoloka mu makubo abalumbya amalwaliro amasomero n'ebirala byajjawo okuwagira Museveni. Nsuli bwambuulira ekyo nga kiwedde. Opposition ya eggwanga lino yenze yeggwe yoli atambula ye gwe baguziza amafuta si muntu. Kwa Kyagulanyi yandibadde abasasulira abantu okujja mu opposition ne tewali gwayita ebizibu bye bikutwala tasomba abantu kujja waali beeriita kyokka ate n'olaba ng'omuntu alinga alaga nti abo abantu ekibaleese waliwo kibazo okufunayo anti kaakati owulira omuyembe ogwo ogulaba waggulu gwamulisa ne guteekako gutuuka ekiseera oyagala oba toyagala ne guwanukayo ne gugwa. Of course. Tosobola guziyiza kuwanukayo kukola ki? Toyinza nagulekayo nti kaninda omugenyi anajja omwezi ogujja n'agusanga. Omuntu yenna atugoberera njagala ndageyo obukulembeze bwonna obubadde mu buyinza emyaka 2 nga waliwo stability mu ggwanga eryo nga bateredde entende buli kimu kitambula bulungi. Bannange abasubscribinga ku mikutu abatuwabula mu mpeeyo eggwanga lino nti wano emyaka 2 nti neerabye obutebenkevu bw'eggwanga lino. Bw'otunula baliraanwa baffe Kenya, Tanzania, gatunuulira ago gonna omuntu ajja n'agenda. Of course. Mbadde ndaba amawulire ku TV e Zanzibar nga ndaba Dr. Mwinyi President we Zanzibar ng'atambula agenze babaddeyo dduwe y'okusabira eggwanga n'abakulembeze naki mune nazzeemu nentunula nenga nekyendaba kyekyo oba si kyekyo nga kaneetegereze n'atambula n'agenda ku bwe baaziika omu ku balwanyizi b'eddembe ab'amaanyi mu Zanzibar ne Pemba nga sirabayo omuntu yizonna mabega nga bw'ali mu kkanzu ye ekkooti ye n'entalabuusi ye. Natunulidde ne nze by the way kati natandika nnyo following William Ruto.
Neewuunya na nnyo juzi lwe yasanga akaana lwe baakuza olunaku lwaki kasimba omuti. Olwagundi olwameefuga. Akaana ako bawakalaba akato. Myaka 6. Akaana namutunuulira engeri gye yali ali mu cooperatinga n'akaana. Nga toyinza kikiriza nti mukulembeze. Ng'abakuumi bali eri. N'akajjayo n'akatwala mu State House, n'akalambusa mu State House. Tunuulira ono omukyala. Samia Suluhu Hassan. Yensonga lwaki nazze ne the story of Julius Nyerere. Anti oli akugambye akantu kano. Africans elder statesman. Africans elder statesman. Osobola okuyitibwa statesman ng'eggwanga litambula nga bwe litambula. Walina okubeerayo stability. Okyaba wano nga tutunuulira Dr. Nyerere. Njagala tutunuulire Julius Nyerere, African elder statesman. Behind Nyerere are Kaunda, far right. Machel and Obote, force and the side from left. Akugamba. After leading his country for the past 23 years, only founding father wa Tanzania. After leading his country for 23 years, President Julius Kambarage Nyerere has announced his to step down next year. Ngafikire myaka emeka? 23. He is to step down omwaka ogujja ng'ali ku myaka 62. Owawa nompozi yakakuza birthday ya meka? 69. Ndoza 69. Ngoli ngata jirishua. The Tanzanian leader now 62 years old. Soko sembeze kuwa. Nkanka kukwatiriwa. Akugamba nti 60 years old, was president of the ruling Tanganyika African National Union TANU from its establishment in 1954. Ye yatandika ekibiina ekyo 5 ekyatuusa Tanzania ku bwetowaze. When the country became independent in 1961, he was its first leader. Dr. Nyerere held the two posts of president of the country and the president of the party until 1972, when TANU and the Apollo Siraj party merged to form Chama cha Mapinduzi. Nakugamba Nyerere agenda mu maaso. Nakugamba nti but this year Dr. Nyerere told the members of Dar es Salaam Regional Elders Advisory Council, Regional Elders, tufunye ba elders mu bitundutundu 10 n'omukaaga ebyakola Uganda. Kigezi sub-region, Lango sub-region, Karamoja sub-region, Bunyoro sub-region, ebitundutundu ebyo. Elders Advisory Council and the party leaders, n'abakungu oba mu SEC oba mu National Conference ya NRM. That they should start thinking seriously about the future president of the United Republic of Tanzania. Bayina amangu ennyo okutandika okulowooza omukulembeze ow'ebiseera ebijja wa Tanzania. Nga Nyerere alina emyaka emeka? 62. Nga yakafugira emyaka emeka? 23. Party members, including myself, have the unavoidable obligation to identify the candidate of the next year's presidential elections. Mwe bamemba ba party nange tunoonye tuyina omulimu munene nnyo okwekenneenya ani agenda okubeera omukulembeze wa Tanzania ebiseera ebijja mu maaso. This matter has to be discussed because the election is around the corner. Tuyina okukubaganyako ebirowoozo kubanga okulonda kusembedde. The elders had put forward the views expressed by people in various parties of the country, asking Dr. Nyerere not to step down. Tova ku main. Yaddamu ati awo. A similar call came from Nyerere and from Mozambique
Mozambique President Samora Machel, when he addressed members of the National Executive Council in Dodoma. He said, President Samora Machel yali ayogerako olukiiko olw'okuntikko olwa Chama cha Mapinduzi e Dodoma. He said, Africa could not do without Dr. Julius Nyerere leadership. Africa tesobola kubaako kyekola nga tewali Nyerere. In the troubled period we are experiencing, but Mwalimu says, I continue to believe very sincerely that at our present stage, the nation needed to change the leadership. The nation needed to change the leadership at the presidential level is greater than the need. Mwalimu Julius Nyerere yagamba, I continue to believe very sincerely that at our present stage, the nation needed to change the leadership at the presidential level is greater than the need to continue with the same leadership. Okukyusa obukulembeze kya muwendo nnyo okusinga obutakyusa bukulembeze. Whatever the reason for long and continuous services by a single individual, there is a danger that eventually, whatever the reason is for long and continuous service by a single individual, there is a danger that eventually it will create a nation feeling of insecurity. Akugamba waliwo obulabe obujja okuleeta mu ggwanga obutali butebenkevu. People begin to ask what will happen to the country when this man goes. Abantu babuuza bw'ava ku main tuzaako ki? Tebakyebuuza wano mu Uganda. Nti bwe bukya Museveni n'avaako bw'ati tuzaako ki? Bwe bwakya Abyalimaana n'afiira mu nnyonyi 94 kyekyaddako. Agenda maaso soke tubalagaako kyekyaddako mu Rwanda. Ate waliyo ekyaddayo era byanteeka kufa. Kiki ekyaddirira 91 nga genocide Bare amaamuddwa ku bukulembeze mu Somalia. Era nekati tewabangayo genda maaso. Agenda maaso n'agamba, and the more familiar a particular leadership, the more unsettling and frightening is the thought of a successor, yet a change is inevitable. Oba oyagala oba toyagala enkyukakyuka tosobola giziyiza. Yeba yazze. Even if a man is elected for life, he is not immortal. Wuliriza. Even if a man is elected for life, he is not immortal. He went on. Andi akugamba gwe ne bw'olondebwa obulamu bwo bwonna uyina okufa. Agenda maaso n'agamba, he went on, I frequently mediated upon whether it would not be a service to my country if I stood down from national leadership while I am still in full possession of my senses and strength in organization. Awa akulaga in order. Yes, kyali badde kigwanidde mpumule ng'obwongo bwange bukyategeera bulungi n'omubiri gwange nga gukyayina amaanyi. That I, together with my fellow citizen, could set an example of support and loyalty to my success. Abanamuddira mbigere bawabulwe. Nja kubawagira bulungi era Dr. Nyerere kyeyakola nti yalemera ku nsonga ye era n'abagamba ne bwe ntunuulira Ali Hassan Mwinyi ono asobola okutambuza eggwanga mwenange tumuwagire n'omuwabula nti akulembera eggwanga. Dr. Nyerere accepted the nomination for the 1980 presidential election for two reasons. The first was the state of the nation economy, which was then not conducive for him to decline national leadership. To do so, he said, would have been a refusal of duty. It would be to walk away from the front line while the war is going on. Kakati ebintu ebyo ne bw'okomaawo wamala
tutuuse tutya wano mu bino byonna bisiyaga kuwamba abantu kukola ki kikyo Nyerere kiyayogerako kulowooza ntulimo mwami Museveni tiyalwana yekka lutalo nti singa yadde emabbali n'atunuulira ekintu n'alekera abalala ne bakitambuza amaanyi ga Nyerere mu kudda emabbali ku myaka 62 ge gaasobozesezza omukyalo okufuga Tanzania eggwanga eddene lityo nti nga buli siga likola ebigikuteekeddwa nga y'ogugwe aliwo nga head of the Dr. John Pombe Magufuli mukama bwe yamujjulula ne balangirira omukyalo ono wabulirayo munnamagye n'ayogera oba poliisi oba prison ebitongole byetenge ng'ogyeko n'ebitongole byetenge gwe wawulirayo oba ababaka ba paalamenti mu lukiiko olukulu olw'e Tanzania oba abantu Ssekinomu nga bakiwakanya enteekateeka Nyerere kyobulaba nti teri kintu kikolebwa nga tebajulizza Nyerere ate munnaye ne mwami Museveni yandibadde mu byafaayo mwali nnyo naye simanyi oba ebyafaayo mu Uganda mwokka ku lukalu lwa Afirika ne mu nsi yonna naye sinamanya ebyafaayo bagenda bimuwandiikako batya abo kati ekibuuzo ffenna kye tulina kati ebyafaayo bijja kuwandiikibwa ng'omuntu eyayoza olugoye olwali lugubye ne lukyamuka bulungi nnyo ate n'alwanika mu ttaka kakati gwe bino ebigenda mu maaso biraga Museveni oli eyali mu nsiko okyaba kakati ekyo kyenkugambye nti ebyo byonna bijja kwogerwa Kyagulanyi ne bw'ataabeewo leero nga waliwo mulala ebizibu bya Uganda bikyali byebimu tebikyuka nebwakkiriza ekitegeeza kyekino Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagamba ti ababaka bwe mulaba abaliddemu obulukwe ne babagula tebaguze bantu bagula muntu omu okwogera kwe nti ababaka abamu bakolagana ne Museveni yalina kwasinziira omubaka w'enjeru omulaba Dr. Twakagaba omulaba nawane Kasambya teyalina emuke yaliyo kati alina kyayogera ekitali bagamba ne Kazibwe Bashiru mbaziira naye mbw akukuta ekiraavuga emmotoka nga erimu tinted anti kakati abantu bo bakulaba abantu baba bakulaba cause eyakutwalayo mu gundi gyoliko okyali ku bizibu by'Abannayuganda okyali ku bizibu by'Abannayuganda ti bino byonna bijja kwogerwa kubanga gavumenti zonna ez'abasajja kambayita ab'amaanyi mu ngeri yaabwe zibeera ne desike mukeera ne bakutegeka bulungi nnyo mussaamu essuuti ey'olunaku olwo oba engoye ez'ekisaazisaazi n'okwata emmolokayo mpenkoni nga mulina ofiisi eskimingira regime naye batwala abantu matendekero ag'amaanyi mu propaganda okyaba nti buli kaseera oteeka okuteekawo ekintu abantu bagende n'ekyo oteekewo kino bagende nakiri oteekewo kiri bagende nakiri nti abantu baleme okuconcentratinga kwakakati concentration yonna eyadde ku bantu abaabuzibwawo tuteekawo ki ekijja ku bantu ku kiri ate badde ku kino eno ekola nga diversion kukyaba kakati njagala tusooke tutunuulire 2013 etteeka lino lyayisibwa mu paalamenti ekyebisiyaga baani abaali waabi kwaliko Andrew Mwenda bane Fox Odoyera abo bantu baani Mwami Museveni kati abazeeyo okuliwaabira abantu nalabyegera Mwenda ne Fox Odoyi ku luno nesimanyi oba ku luli kwaliko Fox Odoyi naye Mwenda ye yaliko Fox Odoyi yaliko beyo abantu be abali wakanya ateera ate tavangayo na boogerako kubanga mwami Kiddu bw'oyisa etteeka mbagambye ezentebe muzifulumi kate mutabani wono gwozaala n'agamba temuziteekayo nawe notavaayo kwogera nti owaaye taata nze njogedde nze taata ne musirika kitegeeza naawe oba owagidde ekyamutabani we kyayogedde okyaba taboogera ekibuuzo kyange wano wekigira mwami Kiddu
bino bwe babikola bi diversionary stories abwe biina kye bibagattako ababikola oba bali mu kuyandayanda tekiina kubanga ndaba bamukubye ebisiyaga Bobi Wine ebisiyaga sitole bazikoze zonna natunulira n'omubaka wa president RCC we Masaka Bulora we Masaka takyali Anderson Bulora Udu Hussein Bulora ali wano mu Kampala nkitegedde Udu n'agamba ebisiyaga bikoledde nnyo Bobi Wine bimuzimbidde n'ekitebe niŋŋamba singa nze mbadde moderator n'alibuuza nti wange Udu Hussein ge lwaki mmwe tebibakolera ne muzimba ekitebe mwe lwaki eze doze by'ekitebe babiveeko okyaba just bonna abali wansi mu kitebe mu kipate kye by the way this is the truth abali mu pate ye naali mutebamanyi mutandisi waakyo bigendera byakyo naye oli ye pate agirina anti nze nyina omuntu omu gwe nabuuza ekibuuzo ate nawe mwami Kiddo nsinzi emyaka gy'olabidde mwami 7 onsingako olina olunaku lwe wali omulabyeko ng'ayimidde kadaala ng'ayambadde essaati ye naali mungeriko n'akabonero kati eni ali mu pate simanyi pate etuuza olukiiko lwa bonna neeronda secretary general ani mweni ali mu amulonda 7 yamuyita kwanamu ani alonda omuwanika yabeerondereka ani alonda ba director ku secretary yabalonderaka bakeera ku makya nti kati babawadde yo eni ali mu diro yali etudde kubanga Dr. Pombe Magufuli omugenzi mu kwesimbawo kwe nga Jakaya Kikwete agenda weesoolayo abantu 28 ne bavuganya ne bagenda nga basunsula paka di President Yoweri Museveni wali olabye nga binkana kufana kuwona munda mwene aremu tasobola nakikkiriza tasobola nabikkiriza eba political party anti kati political party ina offices ina ya party ina ne office of the national chairman ekyokulabirako mu nsi eziri mu multipartyism dispensation eyina enkola bwetyo atulaba nyina ekintu kyenjagala tumuwe mwami Kiddo kuba ffe tuba tutunuulira ensonga ffe tuzitunuulira okusinzira baatolumu baba tebazirabidde mu sayidi zaayo kiki kye bayinza kibalowooza kye bayinza okuteeka kati ku Kyagulanyi ne kimuttira obuwagizi Kyagulanyi nakugambye si byebizibu by'eggwanga lino bizibu by'abakulembera anga kye ŋŋamba Kyagulanyi kizibu ky'abali mu kukulembera abatono si bannayuganda opposition ya gavumenti eno si Kyagulanyi ani bannayuganda mmwe abali mu kunyigirizibwa ababbiddwako buli kantu konna okyaba ye Kyagulanyi alinga bw'olaba Musa yakulembera abaana ba Isirayiri Musa ye yali alumizibwa yekka okimanyi statement gye yayogera nagitegedde mu weeks nga 2 nti yali agamba ffe Bobi Wine yagamba mujja kiwulira nali manyi muna yagamba bano abaali mu kuvuganya okimanyi ekintu tukiwulira mwami Kiddo bana yogala mukimanyi nti ekintu tuli mu kiwulira kati nali manyiza agamba abakulembeze ne sibiwanyo obudde nga yabagambye ba Museveni bajja kiwulira nga abawa yali agamba bannayuganda nze nkugamba kati bye tuli mu kuyitamu bambi tumutunulira n'omutwe nduga musajja yatugamba tujja kiwulira ne tutakitegeera obwavu buli mu bantu mwami Kiddo nkugambye leero okwata ensawo ya kasooli kiro 10 nebagenda bakuwamu emitwalo egi kakati oyina abaana 5 waka n'omukyala mu nkola yaffe abaana bambala ku Christmas ekyo kyo kiri mu ne balya ne bagira ki weetaaga nsawo mmeka era muyiika muvaamu ensawo mmeka kawedde mudda okyaba kawedde mudda kati ebyo byebizibu by'abannayuganda si Kyagulanyi era gwe ne boona agenda ku TV y'eggwanga n'osasula zonna ebizibu by'abannayuganda gwe musiimi omuyitirivu okugenda ewa Peneti wali erubowa ng'eddwaliro tetuliraba obuzibu bw'abannayuganda ye supplementary eno omusiimi omuyitirivu biliyoni eziri eyo mu mpitirivu ezagenze mu State House ate President's Office ewakolerwa emirimu ne wagendayo buswazi bwe buti byebizibu gwanga ki erikola supplementary budget njagala mumbuulire nti ligenda zigabira abayimbi Baby cool bakasalini kusaasira
abayimbi bamwe mu bamanyi bonna bwe baavaayo ne bajja n'ekisozi ne babawa n'ente ne bakola na biki kyakkakkanya amaanyi ga Bobi Wine. Bayirayo kati nze kyenalabye ne bwe banaatwala ababaka bonna abamuli ku lusegere abanuupu ababaka babatwala tebatwala balunzi. Mwami Museveni yali teyeetaaga gwali naye mu nsiko, amaanyi ge gaali n'abantu era mu selected articles akugamba amaanyi gaffe ne we tutuuse bantu. Ate ye kye yakyusa n'akwata n'asoosowaza abantu be yava nabo mu nsiko ate ne yerabira abantu. Twawulire nga balajja n'abazirwanako ugundi ku Sande ku Lwomukaaga tewawulire sitole saagiwuliddeeyo nabadde ndi mu kutewuka anti nga bagamba bo banoonya n'ak'okulya tebakalaba. Abataagenda mu nsiko bakkuse mumuli eyo mukaabe. Abataagenda mu nsiko bo bakkuse. Omuntu yenna katugambe tuleete ekyokulabirako. Omuntu bw'aba yasiimye ekintu kokisiige byonna by'oyagala aba akyagala enkyukakyuka oyagala toyagala nga Dr. Nyerere awo bwe yagamba kuba ne banaddamu ne bakulonda abantu toli moto tova ku main bajja kutomererako genda eggwanga olireke buki mukatyabaga. Nze mbadde ndowooza nti tupime omunnyu mu nva ku bigambo bya Kyagulanyi ng'ali ku BBC n'embeera y'abantu enkya ogambe Kyagulanyi agenda kukuba olukuŋŋaana Emityana. By the way kubibiri ki ekinene agenda kukuba olukuŋŋaana kati pimira ku lukuŋŋaana olwo n'ebigambo ebyabadde ku BBC. Bwe yali atandika okugulawo offices yafuna n'okuwakanyizibwa nnyo mu Nuupu ng'agambye tusookera Mbalala nga n'abamu ku banene mu Nuupu bagamba kigenda kutuliira Embalala n'agamba gye tusookera kyali kitya Embalala kyayitirira. Lwaki baamuyimiriza okwetooloola? Kyagulanyi tebakyamwagala abantu wabisiyaga lwaki bamuyimiriza bamuleka atambule. By the way neyo statement nkulu nti bwe baba bagambye nti anti Kyagulanyi awagira ebisiyaga bannayuganda gwe mukukuta naye wabisiyaga mumuleka atambule mulekaddemu atambule mumukkirize kale waakiri ayiteko buyisi mu Kampala. Ebikolwa mu nyegenyege biraga kifaananyi ki? Amikiddu nato olina point zotandise okumpa. Ani akkiriza nyegenyege okubeera? Paalamenti y'eggwanga Mwami Museveni. Paalamenti yalwana n'eremererwa ye n'agamba bibeereyo mugende mu epiki. Tunuli ekibeera mu nyegenyege kukibeera ku nyegenyege n'ebisiyaga kyekikulu. Ekyokubiri ebisiyaga gye bisinze okutunuulirwa ennyo ani akulira amasomero mu Uganda? Ekitiibwa Janet Kataha Museveni First Lady. Akozeewo ki? Atunudde butunuzi okyaba nti anaalemu ebbuzi okutuga lirikoze eki? Lintunuulidde. Baasuubiza ebintu biyitirivu prosperity of all future. Kakati tutunuulire tulabe kyekiruwa. Oba ku luno bagenda kuleeta ngombo ki? Ku luno tubadde ne securing our future. Nalinda bonna bagaggawale ne kati sigaggawalanga. Ne baleeta naadizi tolina na lusuku lwolaba lwa naadizi. Sirulaba. N'atusuubiza 2011 nusu Bulaaya mukaaga ente tituzirabanga. N'agamba kakati juzi 2021 mugenda kulaba omuyeekera mu kulya enguzi. Tumulabanga akyebase. Treke gye yakola nga alwanyisa enguzi n'ayita wane butologo gye yerabidde. Naye ng'abaana bagiwoomeddwa ate kati bubi. Bwe yava wano ku State Square ng'atambula okuvumirira enguzi ogenda ekkololo lwerabidde.
tunaabalabiranga ekitabo ekitukuvu kigamba tujja kubalabiranga ku bikolwa byammwe si bigambo of course si bigambo kubanga kati nakyo kyowulira ekya ssente palamenti lwe yali ekkiriza abagikulembera nti ddala waliwo kino 2.5 tulabye ssente obukadde obutaano bwaki obw'ekisanja bazikkiriza nti ddala twaziri egirimiti waliwo omusimbi omuyitirivu ogwayiika ani yakkiriza nti twaguli kati nawulidde n'ekikumi kye bali mu kugaba mbu bayise supplementary naye kati ate okuwaayo ssente balyoke bayise ssente kabaddi kyabo. Omugenzi Arab Moi ng'asisinkanye President Museveni yamugamba kyalibadde kyekiseera n'olaba omuntu omulala ayinza okuddira mu bigere n'agamba ebbanga gye weeyongera okubeera mu buyinza ogenda kusigalira ekintu kimu kulaba weenywereza otya mu buyinza ebira byonna n'obita naye gwe osigala otya mu buyinza ng'okyaliwo bajja ne bakwebuuzaako bakola kwiganga okyalina powers mu ggwanga kyeyali asiiga nti kijja kuba kositire nnyo kusobola okulaba ng'oyimirizaawo obuyinza obwo bw'oyagala naye era nakyo kiri expensive akiteekamu. Ensonga ey'okubiri omanyi ki ekitegeeza omuntu ng'ayingidde emyaka 7 taatawo oba maamawo omanyi bwafuuka kositire nnyo gye muli abaana anti bulidde abaafuuse ganyegenya ye rigimu. Abatulaba mwebale okuba gye twatandikidde nga mukyali naffe dakiika ziddusedduse mwebale okubanga mutulaba abali ku Facebook abali ku TikTok tubasaba kusubscribinga ku YouTube channel yaffe bagiyita Great Media UG banaye mujje musubscribing muleme kulabanga waka ku Facebook oba ku TikTok kane mutulekerera mujje ku YouTube twetaaga abantu twetaaga views musubscribing bwe mumala mutusharingireko ka information kano ketubawa tukateka mu budde na buli kimu bwe mujje eri ku YouTube tubaako naffe kye tufunira kaamaanyi tusinziira okuleka nga tutambuza emirimu muleke mukiriza tubasibulire wano mbadde ne mwami Kiddu Edward bulijjo tubeera naye wano ensonga asinga yate ku byafaayo akugerageranyiriza byafaayo na biriwo kati ye kyekirungi kyayina era ensonga azikuwadde kyovola ffe oyalwawo okujja ku nsonga asooka n'agitunuulira n'agyewuliriza n'agyetegereza n'alyoka agenda okujja ng'ekintu kyagenda okuwa naawe ogenda kikiririzaamu nti ayogedde nno point akugambye ebizibu by'Abannayuganda si Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe baba nga kituufu yawagidde ebisiyaga kale bamuleke yawagidde ebisiyaga which is okay bamukiriza akuba olukuŋŋaana emitiyana bwe baba balowooza nti kati abantu bamukyaye nnyo ebizibu yenze yeggwe ekizibu ky'Abannayuganda bye bijanjale bye kasooli ali ku 15 kiro nusu 5 kiro ennyama ng'akawunga kali ku 14 nga kireetawo space eyo gwe kasooli omunguziza 5 ngenda muteekamu amasanyalaze ga nusu 6 okumukuba akasawo n'emisolo kati atenze mukwere ku 14 bw'oba tokitegedde ekyo okimanyi nti omwana buli lita gyanywa eriko ssente 1400 1400 buli lita y'amafuta musolo okiraba njagala tudde mwami Kiddu era leka nkabalekere kano tufune demand owekitiibwa Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'akangula eddoboozi ng'abakulu mu URA baagala kuteeka musolo ku luwalu era n'akibajjukisa n'abagamba mwe musinga mwatuddiza kafedero kaffe mwe mukatuwe ebyoluwalu temujja bikaabira tujja kudda genda okola risaaki wo ayinza okubeera omutuufu tugeraageranyemu be banaasolooza luno oluwalo ne balusoloozaako kiki ekinadde emmengo ekyokubiri bwe tunaaba tudda tujja kutunuulira tutunuulire kabaka atasolooza musolo oluwalo olwo ke kasente k'ogamba kanyamba omutanda ate bwe katuuka ewuwe ne kakwata abaana b'eggwanga omutanda n'abaweerera n'azimba amasomero atasolooza musolo n'azimba amalwaliro atasolooza musolo bakuŋŋanyiza omusayi muweekula wano juzi obijjukira mbimanyi bulungi ebyowekitiibwa Kafero Nantayi bye yabaddemu mbimanyi bulungi
naye mwami Museveni takuŋŋaanyangako ku musaayi ogwo. Ebyo byonna tujja kubitunuulira tukirabe nakyo kiri kitya kubanga federo nga bwakulaze buli muntu kiringa maka buli maka gali ekyeggulo okusinga ku maanyi gannyinimu. Yes, obusobozi bwe. Kati oluguudo lwaffe ku musoro oguva mu Wakiso, Mpigi, Kampala ne Mukono ebitundu 7.5 tunuulira enguudo zaffe bwe zifaanana mu Kampala. Mukkirize tubasiibulidde wano tujja kuddamu.